yajjuza era okukkakananga akikubye hands down olimba abamu oli yabajjuza ku jahazi pia nga muli bangi n'agamba oba mukola ki yakyali w'amaanyi wa kitalo. I love the confidence. Ategeze cricket over emirundi mingi era yakyagitegeka ye talina buzibu n'abantu bategese we bategese ne bafuna abantu be bafunye wadde si bangi bali awo naye nga bali mu kujaguza kubanga ago ge maanyi gaabwe. Tuyinza obeera mu klasi nga tusoma bazaddewo ne bagulira keeki kulokwango badde namba 10 n'abategeeza nti naye munakola kite mujja mumusobola. Ani abadde ayagala okulwana ne gravity? N'abalowooza nti mwagala mukkakkanya era ne yeebaza ab'amawulire nti mawulire mabi ebbanga lino okuva ku lunaku olw'omukaga omulimu gwe tubadde tukola abadde agula beera yagusiimye era kyamungedde omukakasa nti musajja w'amaanyi kubanga ekivvulu kyasoose okumusalako eggwanga lyonna lyategedde. Ate nga temwamugize abannamawulire eggulire tegaabadde mabi anti yagambye teri ggulire bbi eggulire ebbi n'eddungi gonna ga mawulire. Kati ate bino byembadde nga mpulira nga bagamba mbu gravity kacyanga teka cricket oval ya okwepicha kokka kyekivulu ekyali like ekiringa ekyakola nga bwe bagamba ebigambo byabwe. Oba nawulira na Frank Antambiyo nja mukootinga bulungi. Ate endongo ekola birundi mingi ekola mu kifaananyi nga bwe twagamba nti Mick Wine yakola bulungi mu kifaananyi nayinza okuba mu nsawo teyakola kuki bulungi kati yinza okubanga era waliwo gwe nasanga naŋŋamba ne mu nsawo kuba ye teyakozesa expenses nnyingi ate bakulimba stage ya jjejje tagisalako clarification za poliisi ekisonyiwo ne saawa zino oteeka ekivulu ng'ekyo bwe kiraba ku jahazi ekisonyiwo etaga miliyoni nga 5 naye niwe kyonna kyali naye kyeyasinza okufuna mulimu yena kye yeetaaga era bulijjo gravity kyajjayo ajjayo nti muyimbi w'amaanyi simanyi ajjayo nti muyimbi w'amaanyi ebyensawo bijjali nezitandika okujja kubanga buli muyimbi wakola share y'amaanyi atandika okufuna bookings. So kati Mick Wine bw'abanga bali tafulumiza luyimba n'akola ekivulu n'atasalwa tisente zaazireseeyo n'afuna bookings esaazo nga batandise omukubira nga badde agula entugamba emitwalo 8 kati ng'ali mu bukadde 2 yaaba afunyeemu. So business eba ekola kale ku mwami wa Buyu oyo ng'ayongera okuba nga alugamye naye nayagadde confidence ya gravity. Omanye mu nsi muno ekisinga obuzibu kusirika abantu bo baagala bwe bakukuba bakuddeko bakulinnye bakutuulire bakukolere ne bayinza okukolerawo nga bakutuddeko kati ye yaganye ngagenda vaayo njogere n'agamba kanneekaze era ye muyimbi ekyasoose ekivvulu okumukola bwekityo n'avaayo n'atubuulira. Ambayitaawo. How was the experience? Tuwe gravity. Bwe maana bagamba mbu tagenda kufuna baba yafuna kirungi weewaawo nze kye nalaba nganze after show yange nzenda ku Monday Tuesday abantu ababadde erugogo bayinza okuba tebabadde bangi naye bakwata n'obayiwa ku jahazi pia that means balina n'okuggala emiryango mu kulaba okwange abantu benafuna ku cricket over erugogo babateeka ku jahazi pia baali emiryango bagiggala era kiri kisaawe kinene toyinza kitandika kikompeyalinga nnyo kuki ku jahazi nene naye tetuuka lugogo toyinza gikompeyalinga otegeera ate gweobeera eryeyo ng'oli mu kona flag celebratinga manya gravity akubye lugogo emirundi emeka gwe wakagikuba emeka ewange abantu baaliyo ne wa Mick Wine wali abamumala kyemmanyi weewaawo toyinza kompeyalinga nnyo jahazi ku cricket over lugogo otegeera lugogo eri lugogoma ojuulira lugogoma abantu bagikuba gumu n'adduka emisimu naga siddayo naye ate nze ne next year ngenda kukola cricket over lugogo otegeera kati so saagala mulimbire ddala bawagizi bali saalaba balimbelimbe yayinayo nga Mick Wine ku maanyi ge era yayina okuba kati nga ttante attambuzi yeeyagala kuba aba yafuna nyimwe tuba tukyogerako naawe aba yafuna according omuntu emyaka gyonna gy'ayimbire nga takola nkosho n'agala okukozesa opportunity bino biri politics engeri gyagudde mu ndongo
n'afunayo abantu be yafunye alina okudda mu kona flag awage millions 5 sente nnyingi oziwadde omuntu ng'opangisa saawundi ate nze bwe mba mulyanguze kuyimba abamumanyi nga banguze oba waliwo omuntu omu oba babiri making sure mbawa my best performing to the maximum kati Balamu yewe aba alaba nga saawundi ye yali mulungi naye bw'alowooza kubanga naye sigwa na saawundi mulungi era ndowooza alina minisita naye kyenayogera ensi yonna yali ekiraba saawundi yali mbi microphone zaali tezoogera screens zaali teziriike emu ya saidi emu yali teriika abaaliwo mwakiraba natuuka ku stage ne mali dakiika 2 nga tekuli saawundi nga teyogera ati omuntu ng'oyo ng'ate wabadde omunoonya enkeera ya show before show ng'omunoonya olaba bali siro mu kuteekateeka ebintu byabwe nga tapiikinga ssimu wabala n'ayogera ekintu bwe kityo era omulaba nga Balamu ayogere n'omuleka nga Balamu ayogere naye nga saawundi ye teyali mulungi. Tweyanza Gravity ekisooka kyensaba maybe mwami wa Buyu kyokka bwe tusobola otereezaamuko geemu eno tetugirwana nnyo n'amaanyi tugiteekemu ne logic ezo entalo zikyajja kubanga ekisuubiro kyakubiri nga oli ku lunaku lwe lumu luli wali ne Navio leero wabadde ne Mickey Wine oba okitegeera ebigambo nga bwabyogedde olwaleero bye twali twetaaga mu press conference eyasooka ebyo nti Mickey Wine yajja kufuna abaki abantu ababi nange nja kufuna abange Katoli yagenda jasi mu katyuna ka logic katonenye bwati kiki nakujjako n'ekirala osobola okusirikira omuntu nga bwe nsaba osirikire Balamu kwa omuntu gwe mmanyi nga ntaloze is a sweet talker here ng'emabega alwana so nze simmanyi musobola okulisolvinga ebintu ebyo ne Balamu off camera as a businessman yadde alina okuvaayo akola statement gye ndowooza nti nno eri 50-50 yagenze bugenzi mu bisooto nata justifying nga saawundi abadde atya sikyendowooza nti musobola okuva mu mawulire mubikola ki mubimaliriza waliwo entalo ezijja along your way nga tozeetaaga so ndowooza mutalo ze weetaaga olwa Balamu tolwetaaga kuba mulina gye mujja okwesanga mulina okwegabula so tolwetaaga naye nze kyenkisinza omwagalako bugumu ensi eno buli bwonafu abasajja bakulinnyako bwe yatuuse naye nga bwayogedde Mickey Wine yabadde mu kusala nti owa Mickey Wine gadde manzaali yayisa abantu n'abagabana mujje tuli